bwe kuba kusamba kajji ka byabufuzi kumanyika na kutandikirawo already Churchill mutabani wa Fred Nyanzi ali mu jjia nti yakasambye dda awo omuntu asobola okutandikirawo bulungi nnyo mu maanyi naye NRM ekintu kino yakirabye dda abasinga obungi tebannaba kubeera nga bakiraba naye olwo olusuusuutuuzo olwo oluwaanirizo olwo lwe balimu olwo nga bawaanawaana Churchill nga balamu bwe mwamulabya waanawaana ebyo awo olwo kati bamusembereza kye bayita ekisiraani kubanga bakimanyi bulungi nnyo nti omuntu yenna kasita alabwako ewantu wonna ate oba no Churchill omulaba ne Museveni Makerere nga bali ku mirimu gya institution oba nga institution balina okubeera ng'etambuzibwa nti ono guild president definitely alina okusisinkana omukulembeze w'eggwanga ekyo nakyo kyawaawazizza dda abantu amatu kyongera okukolaga obutwa obuli ku Museveni kyongera okukolaga obutwa empumbu eri Mayiga gye yayogerako yali emalawo Ronald Muwenda Mutebi mu bufunze NRM okuvaayo okuwaanawaana Churchill era bagenda musindikira ba agents bangi nnyo tebalina kuwaawo chance yonna kubeera nga balekawo omukululo gwabwe bye balabanga ab'amaanyi kati Bobi Wine yajja tebamanyi balabayo omulala mu famire ye wuuyo mutabani wa Gilbert Bukenya oyo akabazi ku mutwe baakamukuba dda bwe batyo kubanga tebaagala bali abaana baabwe ne bazzukulu baabwe basange bano baagala bano babayambeko babachopingi kakati Churchill alina okwegendereza kati balamu kasoke kuwa katambi kano kuba mwakalabye dda naye ebigambo ebirimu nabagamba nti bw'oba oyagala okutegeera omuntu muwulirize buwuliriza leka kuwuliriza nga ate bw'owakana oba bw'ajuwenga sooka owulirize kakkana owulirize ebigambo kigambo ku kigambo ojja kusobola okutegeera amakulu ameekusifu katusoke tuwulire tugenda biwulira ntemyemu akatembe kano emirundi ebiri yadde kali wamu naye nakatemyemu emirundi ebiri kubanga kalimu phases bbiri omwana wamuja Churchill oyo tugenda mu supporting okulaba nti anonula famire wa famire yawunga famire yava ku line so twagala oyo omwana Churchill is a talented young man very intelligent. I want Churchill government to support Churchill to liberate the family which is lost. The family is lost, the family is disorganized, but Churchill is going to make the family better. A club for omanyi omugenzi Paul Kafeero yayimba oluyimba n'agamba nti enduulu zisudde bangi awazibu kale munnange Churchill alina okubeera nga yeegendereza enduulu ezo okulumwana waana okwo teri alumirirwa nga talina kigenderirwa kubanga ezo enduulu naddala bbalamu oyo abeera ayagala kutwala kukikkirira ate awo afunirawo akasenti kati agenda kukuba ekibulooka agenderi bamuwa akasenti adde ayaakubewo enjawulo awo munnange aba maintenance palace bano balina solar systems ez'omulembe balina ebyamasannyalaze balina ebyamazzi babirina n'okubyesitoolinga babyesitoolinga kakati gwe munnange bakubireko ennamba zaabwe ziri awo bakunnyonnyole sola ze balina oyagala kekkereza amasannyalaze oyagala kuviira ddala ku masannyalaze oba ogaveeko ekitundu ogasigaleko ekitundu byonna basobola kubanga byonna munnange bitaasa ggwe okubeera nti nno osigala kwoli okusinziira ku bwetaavu bwo ate Timo Property Consultants Limited bano basobola okukuguliza ettaka oba okugulako ettaka kasaliba nga teriri ku ndooliito bano balina abapunta ab'omulembe basobola okugobera ku nsonga z'ebyapa balina zigureda esobola okusenda ettaka balina abazimbi ab'omulembe bakubireko ennamba zaabwe weziri awo aba Timo Property Consultants Limited. Alright, tuddeyo ku bigambo bya Balamu. Owulidde awo muganda wange gwampuliriza owulidde already bamaze dde okubeera nga bamulaba nti ono omwana mugezi era nga bwe bagamba nti ewakula ennume tewakula emu n'olwo naye gy'ali ate ng'obuwagizi abulina atandikidde mu ggiya ate wuuyo obuwagizi alina bwa mirundi ebiri n'obwa NRM already yabuyingidde dda
kati oyo ate wa mutawaana nnyo njagala okubabuulira era NRM balina okukola kyonna ekisoboka mumulowooza nti Balamu awo ali mu kuwaanawaana nti byakola ali mu kuwaana era Churchill n'amala asiriwala n'awuliriza ebigambo bya Balamu n'abendinga towards their stimuli awedde kubanga Balamu bwe muba mwagala okubanyumiza Balamu abadde mu projects nnyingi nnyo ezisudde abantu wano Balamu nga Bebe Paul amaze okuleeta jjajja musajja wa Bad Black kubanga Bad Black naye era still mu mboozi yange eno mwali ngenda mukuwa mu katambi awo nga ezimu ku project za Balamu zabadde ng'akozesa okusuula opposition oba nope jjajja musajja Brian White ndoza mwalaba gye yayitira gye byaggweera ngono yalinga amulumirirwa ate yamuwendulira abamubanja g'emmotoka n'ebirala mujjukira katono Brian White afe naye nga gwolowooza ekyali kisa Brian White ki olw'okubanga Brian White yatwalibwa Bebe Cool ewa Museveni n'amwanjulayo nti ono tosobola omuteekamu ssente ne tulaga kitaawe mu Italy biki asobola okuvuganya Bobi Wine okukakanya ku maanyi ga Bobi Wine nga musajja atu naye ayiyiza wagenda okukola kyokubira era kasente ne kakola ki ne kajja kati Balamu n'asooka ajja n'eddoboli lyonna na buli kimu era okukakkana gye yabatuusa muganda wange be bamanyiyo era n'akakasa nti omugaati agubasuuza so nga bali banna NRM banne njagala okubulira obulabe buli mu kintu kino nti eri enkambi y'abanyaguluzi eri enkambi y'abatemu eri enkambi y'abasitaani oba nyinza kugamba nti efumbekeddemu maanyi ga sitaani kubanga bo bennyini beetemula bo bennyini tebeerinaako kisa tebalinaako bannaabe nabo bennyini mu ssaako yaabwe bakeerungira akatwa oba bageekuba amanda beekola buli kimu ne beeroga sente ze zibagatta ate ze zibaawula ne Museveni yakigamba mutabani we nti beegendereza abo ba Andrew Mwenda gwe balaba kubeeraawo kwogerayo batyo babuzi ba munyama kasente era watali sente otandika okubalaba nga boogera ebitakola ki mulabe Gashumba wano nga bagugulana n'onaani namyalo lwa bu t-shirt diiru sente watali sente bajja geetunuza mbeeku bajja keetabulira akatwa bajja kweroga abo era ebigambo bya Nyanzi bye yagamba mutabani we Juzi newankubadde nga kale yabita mu kaseera kakyamu naye era byali bituufu nti abo batemu abo musajja oyo mutemu musajja oyo mussi musajja oyo yakola bwati ne bwati kituufu byali bituufu Balamu oyo gwe mulaba mujjukira ekiseera ono amulala atikka ensige yaani bamuyitaani ono mukasi omugenzi Ssemwanga namwandwani Zari Hassan namwandu Zari Hassan oyo naye yali project era nga mu kiseera ekyo mujjukira bulungi nnyo yakozesebwa okubeera nga agezaako kuyisa amaaso mu Bobi Wine nti atubulire credentials TV ezisi mujjukira nga ayogera ku credentials abantu ne musimisa amannyo oyo n'awolera awo bamuwalivu era yali Balamu oyo gwe mulaba omusimbi omungi ennyo gw'aba nagwo era gw'alina yazze awugulaza abantu yazze awendulira katugeze yawendula Kathleen Kusaasira okubeera nga aperereza Ronald Mayinja bwe batyo n'ateeka ssente mbifulufiga ba Ashbag Kato bodabe mubadde nga mujja mulabaawo bayikyuli abo bonna yabadde nga ajja abateekamu ssente zaafuna eri yebbulooka omulimu ogwo bagamba nga Ndegundi yalinga agukola naye nga teyagukolera ku mutendera mulala ono omubaka wa Kampala Central Muhammad Nsereko nti nga aperereza ab'oludda oluvuganya bw'atyo n'abayisa eri emabega n'abasisinkanya Museveni kati nga abatundayo
oyo ne bamwabya. Kati Balamu ye bwatyo abo be batya abo ba ngeri gyali nti abadde mu entertainment kakati kakazanya akasobola bulungi nnyo era ye yayimbisa Museveni mpenkoni nkuteerere ebyo awo noonanga amukuba kasente kati bwatyo n'abeera nga essaawa eno ali ku muhoozi ali awo makkati wombi agenda eri n'akuba n'eno n'akuba era ng'olredde ye ali rewarded wano Frank Gashumba yatugamba nti mu biseera bya campaign mu buutu eya Balamu nga mubaamu ssente mpitirivu nnyo kakati Bad Black y'omu ku abo abaakozesebwa era mu kiseera ekyo yajja bw'atyo n'atandika okubeera ng'ayogerera Bobi Wine amafuukuule nga ali kugamba jjukira nti Bad Black yalina following nene abantu bamuwatchinga ku bintu by'ekisirusiru byakola eby'okwetunda ebyaki basajja bankalakata ne bansasuza biscuiti ne bakola byanga biine engeri bikola ki abantu abamu gye bibasisa nga bwolaba TikTok abantu babeerako kakati abantu ne balowooza nti ono ali popular in fact ne bamufuulako ambassador wa university emu ne bakola batya kati ne Balamu mu kiseera ekyo n'amuwa omulimu era ne balikoodinga akatambi kano kone kyakye njagala okutangaza eggwanga siri wa people power obwavu bukuwagiza people power obwavu buyinza okuwagiza opposition naye kasita omala ofuna ku ssente kati ng'omaze okufuna ku ssente ng'embeera eteredde olaba amazima nti Museveni yasaanye otufuga era mbadde nga nzija ku social media nga mbagamba nti Bobi Wine tasobola kufuga ebintu bitusobako obwavu buyinza okuwagiza Bobi Wine nze Bobi Wine sikuwalana naye sikwagala mbu otufuge abagizi boyina bonna njaganje. Hillside View Apartments kyekifo ekitegekeddwa obulungi eri gwe wenna eyandyetaaze okubaako w'opangisa okusula okumala ennaku engere. Ekifo kino kirimu buli kimu oba oyinza okugamba kiri fully furnished. Kirina free wifi, parking nga ziddala ate nga ya bwereere. Apartments zino zizimbiddwa ku mulembe anti munnange bw'ogipangisa obeera ng'ali mu makaago tolina kiweetaaga kwetikka kutwala oyagala kwefumbira buli kimu mwekiri ate nga ne ba caretakers babaawo okuweereza. Security y'amaanyi emisana n'ekiro. Kifo kisirifu ekiyinza okuwa emirembe okuwummuliramu ate nga n'omulirwano gwa buvunaanyizibwa. Hillside View Apartments zisangibwa ku kyalo Janyi ku Kyaki. Gwe munnange ava ku Entebbe Airport ovugirawo eddakiika 25 zokka olwo otuuka ekitende Kajjansi n'ovugirawo eddakiika 8 zokka okutuuka ku Hillside View Apartments. Bw'oba ova Kampala ovugirawo eddakiika 25 zokka ate gwe munnange ava e Munyonyo Kinyana Mpindi kubanga eddakiika ziri 10 zokka. Emiwendo gikkirizika ate nga gyakuteesa kuba ku 0704 13 19 99 oba 0770 71 887 98. Abasajja bano batumanyiira nti kati bafuna omuntu ng'oyo nga ye option gy'alina kapito we mubiri gwe nti yanafuwa okutuuka ku ekyo nga okoleka okwetunda nti n'ekigambo kyokka nti bannaye gundi ontunzeeyo weetunze kiba kitegeeza nti wena waga nti eggwanga ly'olitunze famire y'ogitunze omubiri gwe ogutunze byonna birabira ddala nga biri negative kakati ye gwe mulimu gwe era gwe yenyumirizaamu okitegeera. Yes, sijja kumuvumirira kubanga simanyi embeera yamutuusaawo yawaako gyenvuddewe naye saamuwuliriza nnyo naye nawulirizaako ebitonotono yakulira mu mbeera oba in fact yayimulalu nnyo yabyeyingizaamu ndowooza nayekka bw'atyo naye kwegamba bafuna omuntu ng'oyo bw'atyo nga bw'omulabaawo yenna alinga omusiikeko by'ebyuma mu mumwa yeekoza atya omumwa gwonna ayina engeri gy'ayogeramu yenna eragira ddala nti talinaawo yadde ne kye bayita sense ye kisobola ku advisinga muntu ku bintu nga bino naye kati bafuna omuntu ng'oyo olw'okuba nti abantu bamugoberera ate era osanga waliwo bamukkiririzaamu naye ayogera ku ssente tamanyina makulu ga ssente bazikola batya ssente zivaawa amanyi ssente babba nzibe kivulanga agamba nti NRM ssente yeebuuza ssente bazijjawa kati bo bamanyi ssente balina kubba nzibe era kyovula olaba nga ne Balamu naye awagira akatambi kenyero okuwa maaso awo nga wagira ababaka muzirye
ne Museveni awagira baziri bawe mu sente za government muzamwe yagamba kuzaani tamongo wano ezapize mu parliament nti sente za government mulova sente za government government kiki government ezijjawa neba na Uganda byonna bitababyebuuza era osanga bawagira ali abamwerire akatambi ako era n'asasulwa era abadde ayogera ku ssente ndowooza oziwulidde nti gwebeera mu NUP ofa obwavu beera mu NRM ofune ssente Museveni yalina ssente ne weebuuza nti ate kati sumbiyo gy'otembeeya yo tekuwa ssente kuba okyenyumirizaamu oba toyinayo ku mirimu mirala gy'okola muntu mulala gy'asobola kukola mu Uganda okuliko kubeera nga ali mu NRM era nga asisinkana Museveni ndowooza olaba bwe babatadde bannayuganda nti olina kusisinkana Museveni okubeera mu NRM osisinkane Museveni oba mubeere mu ssako babawe eza parish development model million emwemu olwo kwe kulaba ku ssanyu awo wamulina okubanga mubeera jjukira nti juzi Namboze yatugamba nti wano mu Uganda olina ebifo 3 mw'oyisobola okubeera bw'oba toli mufu ng'oli Magombe olina kubeera mu exile nga wadduka dda mu Uganda wagenda oba si kyo olina kubeera mu NRM kakati olwo osobola okubeera nga okola ki nga ofuna benefits ezo obukunkumoko obwo nga bwe mugenda ne muli emiceere ku bye bategese bye events oba kati bagenda teeka amazaalibwa ga birthday run ya Muhoozi Kololo awo mugende mulwanira omuceere tulaba bannayuganda ku muceere guyise ku ttaka bayoola ebyo bwe bityo ne babawaayo busente bwa transport ne mukaayana nze nataddemu 5 kati bampadde 3 bwe bityo era tulabye abavubuka bangi nnyo wano waliwo akatambi kennina wano bwemba nsobodde nnyo ezokka kuwa wano nga bakaaba bakozesebwa babakuba ekibulooka babakuŋŋaanya ne babalimbalimba tugenda kola tuti mulaba kati mwekolemu ebibiina bwe kati babbalamu ne bagenda ne bafuna akasente eri ne badde eno bano ne abantu bangi bagende wa president ne bamulimbalimba abavubuka fe ababayina abavubuka tubaterezeza batuterezeza muki era ffe tugamba tuli banyiivu naye okusirika kwaffe tetuli basiru ekinaddirira era ffe tugamba mu nnaku nnya president waba tannavaayo kubeera nga twanukula aye tetwagabya tusindikira bugundi omulabe simanyi mobilizer biki ebyo twabakoowa ebyo twabikoowa twagala president mwennyini tetwagala kutunyonyola tetwagala tugamba kintu kyonna twagala president yekka ebintu ebifaanaganako bwe bityo olabira ddala nti abantu babasiika babateekaawo kakati eyo nga tuvuddeyo okukakasa nti kakati bano abasajja bo ekisooka buli kye bakola kunyiiza kwegamba nga bw'onoosanga abantu abajoozi nga bakola kunyiiza balamu era bamubuuza ku ssente ze bafunye mu palamenti yazzeemu ati nsimanyi pulezidenti yabagambye ki awo aba pulezidenti yabagambye nti yazifulumiza ye bosi wabazi bawadde bazirye abasobola okuzinywamu bazinywemu ba MP bazinywemu baweko n'agataka kati omubaka wo wajja ku kyalo mugambe bakwaddeyo 10 tuwe tulinaffe tuliyeko mulye what is wrong with that bona balidde actually tewaliwo musician atafunye sente bona bafunye naye wano ebyokwegaana bagezaako okwerongoosa nti balidde bona balidde buli atula mu palamenti yalidde okusinziira ku byenategeddeko bajja olusanyonyi alina bwe yabadde abigamba nti abasajja batulisiza sente ate ne lusayininga n'okusayininga naye jowero oyo ndowooza okiraba nti ojja genda okwesanga nti bebawa eza parish development model bajja bakwata babasibye nti mulimu eddoozi zaayo kati abo bebawa obukadde n'obukadde batugabye obukadde 2 bizo balina okubeera nga bafuna bakabawaako 10 bo ani agenda okubabanja era lwaki bazibawa ssente ezo era ddala basaanye okubeera nga bawagirwa bazirye lwaki ku Uganda gye mulaba eno amasomero gali mu mbeera ki bannange tunuulire amalwaliro tunuulire embeera abantu gye balimu abantu bali mu mbeera ki ekyo
y'olwokuba alya bamuwa akafuuke minisita Muhoozi nga bazo mubaakinga yeeri kubanga era Muhoozi si yaabwe kifo teyamubaakinga wabula yagenda naye wa ku kikapu muntu asobola okwogera ebintu ebitakwatagana ebyokunyiizanyiiza ng'era oli byateeka ku mukutu gwe ogwa X kubanga jjukira nti bannayuganda mulina okubeera provoked into violence kubanga awo we baagala okuyitira bakole emivuyo nti oba oliawo bakyusekyuse gavumenti singa muba mugambye okubeera nga mubiisiga wano gavumenti bagiwambi buwambi mu mbeera efaanaganako bwetyo naye nga munnange gwe ojja kubeera awo olowooze nti bawaana nnyo Churchill nti bali yagenda okunolola famire ye era omwana oyo tugenda kumukwatako tugenda kukola kutya definitely kati bamutuukiridde dda eyovaayo tugenda kuwa ssente ffe tugenda kukola tutya awo kinaasinzira omutima gwe munnange kubanga struggle yo tetulina muntu gwe twesibako era tugamba tuli balabira ku bikolwa byabwe okusisinkana General Museveni Makerere tekyabaddemu sitaani yadde n'akamu kubanga eri institution y'e Makerere erina enkwasaganya y'emirimu gyayo era bibaddewo ebbanga lyonna kababe ba President Idi Amin bonna baagendanga y'e Makerere teri president atagendanga y'e Makerere ate era kumpi yabeera agikulira kubanga n'abagikuli kati nga Nawangwa era bonna bali answerable eri Museveni kali kwegamba kiringa bonogamba nti oli speaker wa parliament kiringa bonogamba nti oli saabalamuzi era ojja kuba olina okuba nga oyogerezeganya nani ne Museveni kubanga ebiwayo ebyo byonna byonna ebikono ebya gavumenti ebyo bikwatagana era birina okubeera nga biwuliziganya newankubadde nga birina kubeera independent naye ate jjukira nti yo Makerere yo nga institution ate eri under government nti ye facilitate nga buli kimu era General Museveni alinayo ekigambo kinene nnyo buli kyaba ayogedde kiba kitunuulirwa ng'ensonga si kibiina kya byabufuzi naye ng'omwana Churchill alina okwegendereza ennyo bano abasajja balina okulaba nga bamukolako balina okulaba nga bamusuula singa aba teyeegendereza era alina ebintu bikwataganya oba bikwasaganya ngeri ya kisajja kikulu nti bamutegeeraawo akakodyo tekakati oba Guild President Makerere bugenda kukyala mu State House babeera bamumaze ekyo niwe bagamba nti oba Guild President bukyala mu State House ate nga kyangu nnyo kuba Nawangwa ekyo kyangu nnyo kikola ki okyorganizinga ebifaananyi ne birumanga ali mu State House awo babeera bakoze eki bamumaze babeera bongeddemu omunnyo okitegeera era ab'omugezi nti activities zonna ezengejinga Museveni ziggweeraawo ku university ku Kasozi e Makerere bwagezaako n'aseetula ekigere okuvaawo nti baabano bagenze simanyayiwa mu State House nakaseero ntebe awedde babeera bamaze okumuziika politically bamaze okubeera nga bamusipotinga bazo muwaanawaana nga bali omugezi ennyo nga bwasinga bali amagezi nga bwakola atya naye tebali be bakitaabe kati DNA ayina y'abaani kubanga Balamu jjukira nti mumulaba ebunyolo eri ng'agamba abanyolo ng'alina okugamba agamba obwana obutumu abanyolo ngeze mbalabe nga muwagira wano Nopu Bobi Wine mu abanyolo ndowooza okiraba engeri y'okumanyira efaanaganako bwetyo era abantu balina okuba nga abantu ng'abo bababuulira mazima nti temutumanyiira mutuveeko temutumanyiira mugende muli bugaati bwammwe sigenda kusukkawo nnyo wano nga bulijjo Uganda Trage mu mikwesese wano wensinzidde nga bulijjo tusinkane ate mu buuzi zaffe eziddako